Ochali wa Kabinyo ali ku Volongoto nga bulijjo wansi ne wali tujja ne tubako bye tuwayamukko okusinza ku bitambudde Dr. T omuggo gwa Musa n'omuti gwa Samaki gwa Nina Rose. I aim higher in life. You have to aim higher. Kasajja kefikira Nina Rose. Hey. Ona muntu uko inakuteeka ko ddala. Ndikati dictator Mark motoka. Dictator Mark is contrary to me. Tinakubadde munene bwati ne wansalinga fresh kid. Nayenza atulisi ntuuka nga sikongoze. Yadde katona akakankanya. Yadde katona. Otukanga tokongoze. Nze nabaga ku CBS baba wati emirimu. Kusimba katabanna kuwa mulimu basooka kukebera byonna. Owera. Andi kati mwakola. Si ugenda mu kigunda n'olumya abaana b'abantu benjala. Mwakolanga nnyo emboozi za ssenga. Kati ate eno. Eno tuba ku nsonga zizimba kwa. Anti ne Mando asaagala omuntu ayimiridde nga mukajanga muwanvu. Why? Tunonye eki. Kakati dictator Chameleon Dr. Kwev Dr. T Chameleon ne Bawa dictator go one kid. Oloza no. Bawa Chameleon siye yakubye. Tuzira kubawa bwagamba. Chameleon yakubye sibe yakubye. Kwe kuba kirala n'okukuba kyanja. Banga ayina ebi. Chameleon alina amaanyi ago. Sokole. Omulima yadde anti Abitex agenda kufa. Kadabide. Anti omanya ddi nti akoze. Ne bwalwala n'ako. Kuba already mutono. Mutono alinga omwoyo omuntu. Agati, how could you know that Abitex is remaining with 3 days to die? You can't. Chameleon omuwaabirawo. Ye mulaliwo okuva edda. Kati Bawa yayina ensobi. Bawa yayina ensobi. Gwe baakubya ate. Bawa yayina ensobi. Gwe baakubye mu studio. Yes. Bawa yagambe Chameleon alina amayembe, ate alina amayembe. Nabiteege. Dictator ina amayembe. Sina minsi. Dictator ng'omusajja Omuganda weegaana amayembe. Sina mayembe. Ng'oli mukozi wa CBS gamba nti nze dictator. Nze dictator sina mayembe. Njogedde sina mayembe wadde Mando. Kati then bakugobe ku CBS oli munyolo. Then oli munyolo. Ekimu ku bisaanyizo by'okola ku Buganda kuba mulugu. Ani atali mulugu. Ate kyogere. Nze siri Muganda, nali Muganda ne nekyusa kati ndi Munyankole. Nze Natasha Kaine Rugaba Museveni muhoozi Besigye yanyima gabitu omuntu. Nze netuma Abaganda abavuga 10 nti osanga emmotoka y'Omunyankole ng'erimu emmundu 2 miliyoni ebi nga teriimu alamu. Nga teriimu alamu. N'osanga emmotoka y'Omuganda 10 eyawalukagga n'ogiyita buyise kumpi mitezi n'ekuba enduulu muli banaku. Emmotoka y'Omuganda kyetalimu alamu. ate yange Waliwo. Gwabalagu. Nze namuwulira gwabalagu. Mwegani ku kamera. Kati nenda nga tulayininga abantu abategeera twogere ku nsonga ezizimbe. Kati yogera. Dictator yogera nti beeno okumpa omulimu ku BBS yakola nsobi kuba ndi mulamu. Yakuwa. Yani yakuwa. Osiwana nga wekubya bifaananyi. Yani. Obeera nga wekubya bifaananyi. Yani. Obeera nga wekubya bifaananyi. Nedda oboga nti si abeene yani. Oliko saameka. Ani. BBS. Ate tombuuzo obuuza beene. Kakati Zari newe yabalangidde. Zari yalangidde. Zari yabalangidde. Zari is a landlocked country. Not surrounded by any water. Bwetuba twogera ebintu eby'amakulu. Abantu abamu tetubateeka. Kati Zari Zari byasinga okutegeera ku bintu byakweyambula, byakungoye. Kati mpozi ngo yatudde eyo. Dictator mumwabalira bulungi. Omwegomba. Omuntu eyerusa tasimwegomba. Anti Zari mukyotala. Zari wamulabako nga Rastarobu akyamukwana. Kasarobu. Rastarobu. Kiriwo ekiti. Yali mweru. A woman is not like that. A woman is like an insect. A woman passes through 4 stages of growth. Eggs, larva, pupa, adult. Kati gundi alimu old age. Adult. Atandise okukola entola. Yasuka adult. Secondly, Zari is a landlocked country not surrounded by any water body. Kyobola bwetukuba bwentu tugamba nti bw'otunuulira omuwala ng'ayita nga Nina Rose, olaba Leke Louise, olaba Fifi da Queen, olaba Kalamoji. Ensi naye amazima nedda amazima dictator Zari bw'ajja oyinza okugana omukwano kyogere nti Zari sinda kukwa mbadde ensaaga nga bamaze kumma nedda ku mukazi yali ku public good. Ani yakwana munne ku bonna ani yaloga munne Diamond siye yakwana nedda Zari yaloga Diamond. Nze mmange nga mutwalira omukazi omukadde bw'ati
abaana bavuga zagalinga emyaka abaana bavuga UPP ng'otwala Zali akwata ataano. Zali akwata ataano. Zali emyaka ataano. Ba ex we wuuli agamba yamukwana muto Rastalo. Rastalo bwagenda mu kinaana. Zali alina Sheila Kasoma